Neno fune wali bifaananyi batufanya nga bakyali. Olunaku olwaleero tubadde tuze wano ku kakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eyeraliikiriza bannayuganda bangi nnyo abamu ne baleetera obuteebaka kubanga bannakawempe balonda omubaka waabwe Honorable Nalukoola Luyimbazi Elias balinze alayire tebalaba kyekigenda mu maaso ku nsonga eyo so nga bwe muze mulaba by elections endala bwe zigwa batera nnyo okutwala obudde butono nnyo okugazetinga oba okuteeka bano abantu mu kyapa ky'eggwanga ekyapa ekyo bwe kiba kifulumye Parliament negenda mu maaso ne balayiza. Kakati tubadde tuze wano okukakasa ekituufu tumitinze bamemba b'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwa mwami Byabakama era ne batusuubiza nti ensonga eyo bagiriko ne bagamba nti information bamaze dde ogisindika eri UPPC abakwasaganya ensonga y'ogazetinga oba okuteeka ebintu mu kyapa ky'eggwanga. Kakati bwe tuli awo naye naffe ne tubagamba nti ensonga eno bagitwale ng'enkulu ennyo kubanga ebintu ebireetera bannayuganda okulowooza nti akakiiko tekeetengeredde byebyo engeri gye bayisa aba NRM versus oba bw'ogigeraageranya n'engeri gye bayisa abali ku ludda oluvuganya. Era babuuzizza nti kijja kitya nti kibadde kyanguyira abantu oli ogenda kwesanga nga by election ebadde kisolo omuntu n'ava ekisolo n'asobola okugenda wano mu Parliament n'alayira mu nnaku 4-5 naye n'osanga ono w'ekawempe e Kampala kimuzibwalidde nnyo okuva ekawempe okutuuka mu Parliament so nga bava soloti bavaawa ne babalayiza mu nnaku 3 mu nnaku 4 n'ebirala bwe bityo gazetting process yabwe negenda mu maaso. Of course ensonga gye batuwadde nti nabo benyamivu ku mivuyo egyaliwo biki ebyo ne bagamba badde mu nkiiko ez'enjawulo n'ebirala bwe bityo naye ffe ne tubagamba abantu bakawempe kye baagala okulaba ng'omubaka waabwe alayira era kyetulindiridde ffenna mwebale nnyo. Nakugambye bagambye nti basindise information mu UPPC kakati era tugenda ku following up ne UPPC okulaba first of all information etuuse bweba etuuse mugenda gifulumya ddi kubanga ekyo ffe kye twagala kwe kulaba nga Honorable Nalukoola ali wali mu Parliament ng'alayira. Kakati mukimanye nti after gazetting bwe biva wano ku Electoral Commission bigenda mu UPPC naye ate bwe biva mu UPPC ne bigenda ne mu Parliament kati ne Parliament baji adjourninga sign die ekitegeeza tetumanyi lunaku ki Parliament lwenaddamu kutuula naye ng'abantu bakawempe baagala mubaka waabwe asobole okukola ki okubakiikirira n'okukola emirimu gye bamusindika okukola mu Parliament. Bwe nkugambye ensonga ze batuwadde tetuli bamativu nazo kubanga amateeka gagamba nti Electoral Commission bwe beerangiridde omuntu yeefuuka functus official mu kiseera ekyo eba tekyayina kiringa kooti bwevaayo neyisa ensala yayo negamba tusazeewo bwe tuti ne bwe tuti ne bwogenda gwe n'ogendawo omulamuzi n'okola bwoti ne bwoti era kye kibadde kitulese wano tubadde tuze babuuza ebigambo bya Gen. Museveni byabatiisa kiki lwaki temutambula ng'amateeka bwe galagira ne mugazetinga omuntu waffe nga bwe mbagambye batu bagambye bo information bamaze dogisindika mu UPPC era kati tulinze abo abakulu abakola ku kyapa kya gavumenti kye bayita gazette bateekemu erinnya lye era agende mu maaso alayizibwe naye tubatunulidde ne Lisa George kubanga bano kisobola kugamba nti tulina obwesige obumala mu bye batugambye naye katusubire ku luno bye batubuulidde ge mazima. Bukya tuva mu kulonda era n'ensonga eyo tugyogeddeko nabo omwami Byabakama n'abantu baabwe ne tubagamba nti kitwewuunyisa ekisooka nti muluddewo okumuteeka mu kipande ky'eggwanga mu kyapa ky'eggwanga ate ng'oggyeko ekyo
tulize tulaba abantu baffe abaali ba polling agents nga bakwatibwa bawambibwa in fact ab'enjawulo waliwo abamu be bakutte ne batandika bagamba nti muswalinge affidavits oba mukole ebirayiro ebiraga nti mwe mwabakola emivuyo mwabakola kino ne kino ahamu baganye era bakyali ku zipoliisi ez'enjawulo newenjogerera omulala bamugye Kawempe nga ye muyambi wa meya waffe weyo ne bamutwala era naye ng'ensonga ze bamubuuza zezo zennyini naye ekyewuunyisa mukimanyi bannayuganda bonna balaba baleeta emivuyo abajja ati bano abasajja baali batambulira n'obukokolo aba baleeta abantu abakuba abantu ebinja by'abantu byali bikuba abantu abasamba ebokisi n'ebirala tetunawulirayo n'omu gwe bakwata kubuuza ebyo naye ate batandise okukwata abantu baffe abaali mu kalulu nga babagezaako okubakozesa okuleeta ebisango ebijweteke kukandideeti waffe naye era batusanze tulaba tetulina kyetutidde ffe kyetwagala balayize Honorable Nalukola baba bagenda mu kooti bagende tujja kwesangayo tubimalire eyo. Olunaku lwa leero mukirabye nti tuze wano ku Electoral Commission nga tugitegeeza nti naffe tukooye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North baalonda ne bamala era gwe baalonda yono kamwa koogera naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira gwe twalonda oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga memba waffe wa Parliament omwagalwa w'abangi Honorable Ssegirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomyi ebbanga ddene oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu so nga yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North Constituency kati bamaze ne balonda omupya nga yono kamwa kwogera beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira nga tubategeeza nti Electoral Commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita gazeti olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako era nabo bejjuse olw'ebikolwa ebyekko ebyettima ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako ne batutegeeza nti bamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitongole ekya UPPC mu bbanga eritali lyawala nabwekityo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo baatugamba batuula Ntebe tujja gendayo nayo bwe tunaalabanga basusse nga bakola nga bwe baagala mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku General Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo munnanga abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonoona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo mu kiseera kino okumanya abantu abo banafu nnyo era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omu ate nga minisita ku division y'e Kawempe ayitibwa Henry Buule inginiyo oyo ava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzeemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo ssebo General Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petitioni nga bya bulimba mbunno bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu General Museveni okimanyi bulungi wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali buyubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo bebeesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno General Museveni ekibiina kyo twakiwangula
ffe ab'NUP abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini gwe omusajja eyali amanyikiddwa mu kulwanirira demokrasiya naye raba ebikolobera ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza. Ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe North tukooyo bakubirira buli kaseera baagala tubalagaani agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. So olunaku lwaleero tusinkanye candidate Nalukoola ne ttiimu ye azze n'abantu abalala babiri ab'ekibiina ekya NUP be baasabye okusisinkana akakiiko era akakiiko ne kakkiriza okubasisinkana n'ensonga ekwatagana ku kufulumya mu lupapula lwa gazeeti ebyava mu kalulu. Tubategeezezza nti no ensonga eyo ekolebwako kubanga era ffe tugivunaanyizibwako ne tubawa obukakafu nti tewaliwo kigendererwa oba kiremesa omuntu oba ill will oba okulemesa omuntu yenna ogenda mu maaso. Twagala nga akakiiko k'ebyokulonda okumaliriza omulimu ogwo era nga guggwa na kulangirira mu lupapula lwa gazeeti eyavudde mu kulonda. So tuwadde obukakafu nti ensonga eyo ekolebwako baleme kweralikirira kubanga tewaliwo kigendererwa kirala kyonna okuggyako okumaliriza process eyo. So tuwuliziganya nabo kubanga tulina empuliziganya n'emikutu emirala gyonna era tujja kuba tubategeeza ebigenda mu maaso. So obumpimbi kyekigenze mu maaso nkyaleero era ne bavaawo nga balina obukakafu obwo nti tewaliwo nsonga ya kubuusabuusa ku luuyi lwabo okutubuusabuusa nga akakiiko k'ebyokulonda. So kyekyo kye tukoze era nga kati tugenda mu maaso n'okukola emirimu gyaffe emirala. Kino tukisuubire mu bbanga ki? Ebiseera ebiragibwa mu mateeka bye tulimu era tukyali mu biseera ebyo nga bwe tubakakasizza era bakitegedde. Kyemaze okwogera kati just go back to the sound bite. Anti ono tubulako ennaku 10 basonyiwe